Luno si lutalo lwakulwanyisa nguzi ile tulaba. Anidde baba. But ndoza twavudde wodda. Analysis zonna ziri mu Kampala eziri enlightened zizaga nti awo twavudde wodda. Tukakasane sekakasa. Gwe kikyolowooza nti ensonga ya lumande? Tukakasane sekakasa nti ene singuzi. Naye enguzi mwe beetimbye okubeera bakola ki? Nga bakuba omukyali. Bino byabufuzi. So target asaga tulewo nnyo ndowooza naku ziyise kubeera ng'ensi etegeera nti tetulimi kuno si kulwanyisa nguzi kubanga abadde amyuka ezemu n'akwata ekifo kye kati ate ababbi mu gavumenti tufiirwa etriliyoni 10 buli mwaka ozanyita amongozi naye atwala tufiira etriliyoni 10 be bukadde omutwalo gumu Anita Amongo bw'abanga tumuwadde ekinene tumuweeko triliyoni emu kati ziri omwenda ziragawo terina abanoonyereza ku manyi teri ekikweko ekinoonya abayaguli omwenda abamu omukulu yabasonye yatugambye ekyankwanzi yabasonyo 40% of domestic collections mu ggwanga nizibbibwa Anita Amongo sino si yazitwala 23% of the national budget ebbibwa sino Anita Amongo yazitwala kati bw'ogamba nti katukwata Anita Amongo oba olimbye ate bw'ogamba nti tutandikire ku oyo Anita Amongo amaze mu gavumenti emyaka emeka adde mu kifo ekinyuvu emyaka emeka gavumenti yana kisatoyinza kuddira bizibu bye tulina gavumenti eno eby'emyaka 4 bina no bitikka Anita Amongo. Anita Amongo si esimbo y'okulya enguzi mu ggwanga lino enguzi ye ebadde ewoggana naye nga tubbibwa triliyoni 10 ripoti ya igigi Anita Amongo bw'oba omuwadde ekinene muweeka etya guli omwenda abagobba banjira weebali asaagala gamba nti tubamanyi ekyokubiri okugamba nti enguzi eri mu paalamenti exhibition ya myaka 2 for example ate omusimbi n'ogula mu bunene bwagwo omusingo nga gutambula tulina kituyita finance intelligence authority banka ezolaba zinyina okugjayo omusimbi olina okubeera nga olina butiiki bwotiikinze olina okubeera na security clearance eza waggulu tulina amateeka anti money laundering nga gonna galina abatudde awo nga bagatunuulira tuyinza etambuza musimbi nga tebamanyi kati ne byokwewuddiisa tuli shocked Anita Amongo mwabadde mubinye wadi ate ebintu ebirabika nozimba akawoteri akatintini ekigo nozimba olubiri ebukedeya byonna birabika tebyekwesera bandi badde bakola ki bamunoonyezako dda kati tokkanye nti si byabo si kulwanyisa nguzi tulina ekirala ekigenda mu maaso kati mu mbeera eyo nze onavudde nempandiika omuko nti tutandise okusanyukirwa ebikolwa eby'omufuzi nga nakyemalira nti atandise okukola ebirabika nga bikola ki wanzi mwana njagala nkuule mutabani nze sina buzibu na nakyemalira kasitaba nga akolera abantu nze obuzibu onnina ne mwami Museveni nti obwa nakyemalira bwe tolina kyolaga mu myaka 4 sajja tugamba kilometers tuzo tuli mmeka kilometers 200 kachanga ajja mu buyinza mu myaka 4 tolina kyolaga mu byanfuna abantu baavu amakubo gaffe mabi amalero gaffe mabi amasomero gaffe mabi tolina kyolaga tetulina ke tulina abalimi emmwanyi bakaaba abasimagoli embende bakaaba tetulina ke tulina banka zaffe wano ngwira na nzibi zibba zikuwa ebbanja 40% tetulina ke tulina public transport eyo yafa basanga Uganda Railway basanga UTC byonna byayabika tulina ke tulina nkuule muganda muze ntambula mukubu netegeeza nnyo ebimanyi opande bwa basi bukyaliyo basi stop mukubu ni mu Kampala no bujjudde opande obulaga nti wano basi ino okubeera nga eyimirira ninga basi teziriyo like basi zilight zitambuza abantu mu kibuga opande bukyalimu nga naye bwa myaka gy'abali aba myaka 4 amabega zize zabasudde ziyimako zidunia ne makati awo bushedi babutata mu Luganda obusikirize obwazimbubwa abantu bukyaliwo kati tulina kye tulaga emyaka ameka abantu miliyoni 12 bali mu njala mu ggwanga lino Minister of Health yatugamba emiliyoni 10 ezo balwadde ba mitwe so jeje emyaka 4 kati nze bwebuzi bwena n'obwa nakyemalira bwa Museveni tulina kati bufunyemu nakyemalira Buganda nakyemalira tugezenga mwami Gaddafi nogatugeza nti eriyo obwa nakyemalira obuyani noganti obwa Putin noganti obwa North Korea bayina kye balaga
ezo ensi ziyimiridde n'ogenda Middle East awo ensi zina demokrasia teri saakasi wa kalulu ensi ziyimiridde okumanya nga ziyimiridde nnyo naffe tutikka abaana ku bidyeri buli lunaku tutwala ensi ziyimiridde teri saakasi wa byobufuzi zikulemberwa bafuzi bansikirano kati waliwo omukulembeze mutabani wa Museveni alina kyeyakoze abantu bakisanyukidde nini bafunamu obuzibu nti bakyalinamu essuubi ya demokrasiya nti naye engeri gye kyakoleddwa tekiri democratic anti bujo mugaba bite bakwatibwako kati wujo basookedde nga mwagala big fish yiyo big fish ati kati obuzibu kati njagala osooka onsikirize gusa ensonga yange nti kyalabise ng'ekirungi naye kyakoleddwa mu nkola eyabwannakyemalira n'okisanyukira naye n'okifunamu obuzibu nti ate nga naye enkola si nnungi ekivuddemu kirungi naye ng'enkola si nnungi kati awo wenagire ne ŋŋamba nti omutabani singa asobodde okuvaayo n'afuuka nakyemalira omutuufu mugeri kye alangiriye waliwo akirangiriye ekyo bw'agamba nti kati ŋŋenda kugoba babbi talangirira bonna agenda abeetooloole addemu agaye nti bonna abaasula okuba nti babba amabaati wadde kooti zaabajjerera bonna bafiirwa ebifo byabwe omanyi ku mateeka kojja anti abayini awo twavuddewo dda nedda katonotono eggwanga libiddwa mu mateeka mbadde jala kubuuza ki byenkunyumiriza byonna emabega eri bina biriwo mu mateeka bakizanita amongeeza ennene ezo zino zisobo ziri mu mateeka ziyita mu paalamenti jjukira ziyita mu paalamenti Anita Amongo abadde vanga dova amateeka speaker of parliament nze nawe nkyafunye obuzibu basakaso amateeka soko omuleke kyengezaako okugira gamba nti tutuuse mu budde nga tuwangalira bweru w'amateeka nti kyetwafunyemu essanyu kyakoleddwa bweru w'amateeka niye tukisangamu nti kisanyusa naye twakisanzemu obuzibu otwatandise okwejjukanya nti ate amateeka gaffe gali gati amateeka gaffe nitusangamu obuzibu obwo kati awo twatandikidde nenga nti kakati nze ngenda kuwandiika omuko okulaga nti embeera mwetuwangala bwe kati omuko ogwo bw'ogusoma obulungi mugazi gukwata ebintu bingi nti ntandika we ŋŋamba nti sofa bw'otunula ku bintu ebirabwa amagezi g'abantu aga bulijjo oba birabika nga bigenda mu maaso sirabawo anywedde ng'ayimiridde nti agenda kulemesa Mutanda Museveni okubeera nga akwata entebe y'eggwanga omukulembeze addako esaidi eno taata akaddiye mina gye nnali eyo njogedde okumala ebbanga gyempiseeyiseeko nga nti wetunaabeera ngo ekisanja ekijja 23 kino kitutandise paka gye kiggukira bwe tunaabeera nga tungidde transitional phase mu byobufuzi byaffe nze mbadde nga Anita Amongo tagenda kudda nga sipiika nti transition bw'enaatandika eri likely kubeera nga eva munda nze ndowooza nti ebyobufuzi byaffe wano okuva ku Mwami Museveni okudda ku muntu omulala kirina kubeera internal tulina tutandika mpola tujja sooka tugeze tuve ku Mwami Museveni tudde ku muntu amuli okumpi kakati ebijja okugwawo bijja kuba bingi nga tuzze ku muntu amuli okumpi bwe tunaava ku muntu amuli okumpi tudde ku muntu amuli ewalako nga naye ali kumpi nga tunaatuukira ku oyo gwe tuwulira nga tumwagala nnyo tugeze nga Kizza Besigye oba Bobi Wine tujja kuba twogera ku myaka gya 2025 eyo yonna kwe kutuuka ku gwe twagala oshaba nze bwentyo mbadde nkibala bwotyo bw'olaba enkyukakyuka bw'eyinza okujja enkyukakyuka eri peaceful mu ggwanga lino okola tugeze waguddewo obusambattuko abantu ne beekuba amasasi kwegabo abantu abasinga ne bafa abamu ne badduka tugamba nti katugenda funa obukulembeze obupya awo tujja funa omulala tumulowoozangako niwe tugamba nti transition egenda kubeera peaceful bwekyo bweyina otambula ngegenda kubeera peaceful era ngenda kuwa ensonga lwaki ndowooza nti bwekyo nitambula nti erina osooka okuva ku Museveni edde kwa muli okumpi nti twalabako transition engeva ku Museveni edda ku Bobi Wine twagirabako teyawangaala yali Sudan yali gundi Misiri twaba ku Mubaraka ntudda ku Morsi nti nova ku abadinakyemalira awangadde emyaka 3 n'ogenda ku direct opposite omwaka ogwo
kazi yafa ibamutira mukomera omwaka ogwo ne bazaawo oyo alibadde okumpi ne Mubaraka enkyukakyuka eziri e Zimbabwe butava ku Mugabe twekyusa bwetuti nga tuze kwabadde amuli okumpi Munangagwa ati twagenda wachamisa tudda ku muli okumpi ekiganye Sudan okubeera ng'etere eri mu kwetta nti abagiina mu stakes baagiraba nti enkyukakyuka ziraikire okubeera nga ziva ku Bashir zigende kwa muli ewala zigende ku Bobi Wine bakukiza Besigye ne baziremesa kiba nti katuli mu lutalo e Sudan teyali Bashir si yali obuzibu abeera aliikirira anadda mu bigere bya Bashir kekavya kukolaba ne wano ke bojubo kiraba nti enkyukakyuka kutandika Kampala zina kuva ku Mwai Museveni zidde kwa muli okumpi bwe ziva kwa muli okumpi zidde kwa muli okumpi nga tugeza aliko wala katunza ganzizo kuva ku Mwai Museveni ne zidda ku mutabani we wani zidda ku Salim Saleh oba ku mukyala we oba ku mama Mbabazi amuli okumpi ngabadde babba bonna Mbabazi akyamuli kumpi nko kifaananyi yamuliko okumpi ngabadde babba bonna ng'ababbi abeetoolodde Museveni both local and international tebafunye shock kuba njagala kukumatiza muganda wange tebagugumuse nti ababbi abeetoolodde Museveni both local international bamaanyi nnyo okusinga abawakanya Museveni nga beekakasa nti tebaagala kulabisibwa naani tamunga avuganye alaba muganda kubeera mu parliament anti nkugambye nti kati akukuggulawo kwakuwuddiiza naani tamunga kubanga tannavunaanwa ali suspected tannavunaanwa yalangirira nedda yatula neyebuuza ku bantu asobola nti bannaye nkomyewo njusiza mu ndowooza tannavunaanwa talina musango gumulisa kwesimba kwa sipiika member wa parliament yalondebwa yakulifayinga okubeera nga yesimbawo geba baguddewo baggulo naye akole ki naye ateekemu empapula tebula nti bannayuganda bange bakubuzaabuza nti basiba wano ne balabisanga abagudde wano kati kibadde basigoko byabufuzi nti anitamungu takola kitadda bamusibidde ebweru nogani nga twasazeewo mangu obosi all of a sudden nga twasazeewo mangu kati tusooke tukiggulewo naye nga kibagasokadde mabbali satulabisa bulungi ayinza okuba nalina ebigendo ebinene okusinga byetumwagala okubeera nga atambuza oba nze kyendowooza ekisinga obunene nalabye egundi nga bawaayiriza Anita Amongo nti abadde ategeka kuvunika gavumenti nabiwuliddeko buwulizi naye olinga anaakuliisa engo akwambaza eddiba ly'embuzi naera byambu gwe tusokoleki logically tekikola makulu. This is a military state. Anita Amongo, you can amass money, you can collect money. Ninga toina maje. Tona yogenda kuwa chikondo okolechi utuke waggulu. Ate Anita Amongo nga bw'omulaba munnaffe sagala kumukkakkanya. Naye yakoze ebintu bingi ebyekigega nga tebifaanana alina kiroto kya kukwata ntebe. Teweemulisa. Yeemulisa nnyo mu ngeri etalabika. Speed yabadde mu speed. Nedda siva ku speed okwemulisa. Ebyobugagga, ennyumba wano wali, emmotoka. Bakuyita kujoga, abadde ajoga. Ebintu okwemulisa mulisa ebyokujoogajoga. Bitta ekirooto kiri. Okuleka nga yakumatiza nti it was the technique. Bitta ekirooto kiri. Waliwo ebintu ebya wansi nti mukama wa agenze n'agaba emitwalo million 10 awantu gwe noteekawo akawumbi. It sounds very strategiless. There's no calculation at all. Nti bikuteeka mu mbeera in confrontation with a powerful entity obanga ddala abadde oyagala obukulembeze. Nze all of that said ndowooza nti badde bamuwaayiriza. Bongera mubbika. Bamulise bamwambaza eddiba lya kapa ng'emulye. Sirowooza ekirooto kirina okusinga ku Anita Amongo. Gwe tumanyi gwe tulabyeko ne byakola. So naye nga bakiwambazizza sisowooza nti kituufu nze ndowooza nze okusinga okulowooza nti waliwo enkyukakyuka ezigenda mu maaso nga nnene. Anita Amongo tayagala ntebe ya Mwai Museveni. Saagala ekiba kimutimbe sikisuubira si lwakuba nti mmanyi nnyo naye bw'olaba ku bulamu bwe ne byabadde akola tebiinaamu kalaga nti ayagala entebe eri.
olwo abantu bagati kaha oyo kati yajja muzee yaleka abadde abakwasa kisa onajja basobola oyina endowooza eyo gibayinga ayine genomozi sirowooza nti abakyabali b'enguzi muzee yabadde ali soft gye bali kakati CDF mutabani kakamulage kwe bakikola nze sirowooza bwinti nze ensonga zenkuwadde ze ziri nti Muhoozi because of his age n'ekiseera mwawangaalidde n'ekiseera mwayinza okufuna omukisa okukwata entebe alina byagenda okukola ne byatagenda kukola nga tato yabikola ng'ekigenda okumulemesa obikola si lwakuba nti teyandi byagadde nenga lwa time mwawangaalidde so nze bwe ndowooza nti n'emyaka gye nti emyaka gye gina mu mulembe gwe tulimu mulembe muto abaana abasinga bato waliwo ebintu ebitambula nga biri fancy nga byetaaga okubeera nga olina tech savviness ey'enjawuloko nti ekimu ku bizibu tulina muno ng'eggwanga ino ekituziza emabega ekinene tukulembeddwa nnyo abakadde ng'ate eggwanga lya abantu bato nnyo so ndowooza nti olw'emyaka gye agenda kusikiriza abamufaanana nti wanasikiriza abamufaanana balina bye batajja kukola olwokuba mu bwongo bwabwe tebiyingiramu si olw'obugezi bwabwe olw'emyaka gyabwe kati nga bw'ogamba nze kankubulye lumu muwala wange yanteeka mutabani wange yanteeka mu WhatsApp group y'abaana ba P7 kyenasooka okulawulira nti batayipinga tebamanyi kutayipinga byonna WhatsApp group ng'egiddemu audio zokka era nga bw'otayipinga nga bayakubuuza gwe tomanyi tosobola byogera kakati nzina gye nawangaalira ng'abantu bakola text zokka ngera bugunde buli ku WhatsApp za text only nalinako group gye nalinamu emabega eyo nagivaamu olw'ensonga ezitali zanjawulo nalina group ne tubaako n'ekiteeso nti ebintu ebimu tubyogerenga tukole audio resounding the group yonna neegaana twagala oliza abantu mutextinge okitegere muganda wange kati banteeka mu group y'abaana nga bo okutextinga kwe bataagala ngera babuuza bannaabwe bagezaako typinga nti owaayi tosobola kyogera saga ku WhatsApp group nga kuva group paka wansi audio banyumya bunyumya kakyingezaako okukulaga nti omulembe gwena byogenda okukaka Muhoozi okukola emyaka gye n'omulembe nti ate nze mu assessment yabyo saidi yange eri positive nti eri Muhoozi byeyandyagadde okukola nga bya bulabe kati omulembe gwange tegumuwa chance bikola gumukugira bw'atula mu kabineti y'abamwenda baba akasujja balamu sooka omuleke abafaana bwe batyo nga balina idealism kwe bawangaalira nga bamugaa nti mukama waffe ekiwadde okyagala naye nga kirabika bulungi mu bantu olw'emyaka gyabwe nga nayo kirota gwe kati kankuwe n'ekyokulabirako omanyi kati gwe nange tuba twogera nnyo olutalo lwa Iran Muhoozi yalina positions ku lutalo lwa Russia ne Ukraine nga zonna ziri the exact opposite of taata we yapostinga positions ku lutalo lwa Iran ne Russia nga ndowooza oba mwenda yamuwabya naye nga baaba nga taata we tayinza kubeera na positions bwe zityo naye ngaekira position bwe zityo okubeera nga ziri possible myaka na mulembe kati bw'ogenda mu America n'omatiza abaana abali mu myaka 2-3 nti Israeli nnungi baga nti obadde ki naye nga myaka 10 mabega emyaka gye gimu si ya Katonda gyali si ya Katonda kwegamba emirimu bwegyo gikyuka nti omulembe gukaka eri ebintu bisoni byeyakola nga omulembe gwe gwamukako bikola nga time mwe yawangaalira yali time yakubeera nga buli afaana obucommunist olina omukubeera nga omutemula njagala tumalirize ku kino ekya Mande eno osuubira obutabaawo okukyuka kwonna ku babiri boss ne Tayebwa nga bwogambye nti kino kireka kafansonyi NRM ne ending up ne bano oba kiyinza okuba nga kino kyakoleddwa mu ngeri yakweyagaliza nga abasajja bayinza okuba balina kye bayinza otusurprisinga nakyo
bw'otunula wiiki ebbiri ze twakamala okuyitamu kasookedde Museveni alayira ziweze ebbiri zibadde zidduka sipiidi nnyo saagala kutta sipiidi yaazo nze ndowooza nzikyalina sipiidi yaazo okulonda kwa ku Mande era sipiidi ekyagenda mu maaso njagala okujjukiza nayogedde ku transitional period mu gyempangalya mu universities nga tuwandika ku phases bwe zityo we talk about them as fluid the transitional phases are very fluid ziba bwe ziti nti ziri unpredictable nti parts ezitambula ziba nnyingi nebye babala biba bingi nze kyendowooza tuli mu transition phase so tewabeerawo nsonga ya Simba gye bayinza kwesibako ejjinja lyetooloola nnyo neituuka neryoka lisimba awantu so tuli mu kaseera ako nti wiiki bbiri emabega Ntamongo erabikanga olutalo lwabika luli wakati wa Ntamongo nani nemawo bombi tebalikyali kugundi front runners bombi tewali aliko in a space of a few days bombi tewakyaliko tuladde ku mikutu eyo nga twogera beerangira ebisongovu oli refugee oli amugenya akome mu lujja beerangira mu bbanga siri ewala bwe bali mabbali okya muganda wange nti Nobert Mao abadde ataddemu n'okusaba nti yawandise ebbaluwa ng'asaba nzire ku ballot ndowooza kyekiba kasoga nti ketugulewo okya muganda wange nti saagala kutta sipiidi ya events nenge gye zidduka nsoyinza kumanya ki kigenda okuddako between encha kuvoka n'encha ngene kugambye nti parliament eyo eyisa nnyo ebintu bingi ebyekigega nti ebiri political ebitali mu mateeka ebinyweza establishment kati mu kubeera nga bagiteera ani agenda ogikulembera ekyo mu kaseera kano kibatunuza ebiroliro bali awo tebateredde bagamba ddala ono anaasobola anajjayo ekintu kyaffe nti oba twaswadde okubeera nga tulangidde boss oba tukyuseemu tubeere nga abaguddewo n'omulala ayitewo kati calculations ezo nsiriwe naalemu njagala kuwooza nti bazituddemu babaza nti kati ddala bwe tunaagimuwa kubanga bw'ogimuwa baba batagobeka bw'amala ogikwata kasaalo zaako gali ku power kasita atwala entebe si kyangu gimugjamu kati nkakasa okulangira boss tekyabadde final naye debate ekyagenda mu maaso ye mulungi yali atinoza kati kebataddemu aka okuggulawo nga tugeze okuba baggulawo omulyango omulala nti kati tugambe ntuguddewo tufontinge kandidate omulala nga kyandibadde kibalabisa bubi okugamba nti mu kaseera kano boss tumuvuddeko kubanga abantu bafunana amasimu agabakaka ogenda kupate yo boss kugamba nti tekiyinza tulabisa boss tumuvuddeko kyenjagala okulowooza nga kyeneesibako nti transition phase eba nzibu ebedduka emisinde kati ngaffe abawangalira mu scholarship okwetegeeza embeera bwe zityo eno speed tetwewuunyisa tugisuubira aye njagala nkuli muganda wange nja kukomawo wano mu maaso awo eno speed ekyaleeta ebyewuunyisa njagala bwe tuba tujjawo baka buno kojja tukomewo njagala kukubuuzaako gwe nga gwe olaba waliwo ebintu Anita Among ebyamuleetedde okumwekengera okutuuka sweeping okumwerera ddala okumujja mu political arena ekyo twakyogeddeko dda waliwo ebintu kwegamba njagala ebiyinza okubeera nga lessons tewalimu eri boss tewalimu Anita Among abadde mukozi mulungi kubanga buli omu kyayogera abadde mukozi mulungi amublazins Robins abadde mukozi mulungi ekyokumuwaayiriza nti ayagala ntebe ya Museveni nakyo si kituufu tagifaanana tewali ku Anita Among kyalaba kifaanana kuwagazibwa ntebe nze kankuwa ekisinga obutuufu nti tuli mu nkyukakyuka nti njagala kudda ku kiri nti Anita Among aladde alabika bubi abadde alimu aguyinza okugayita amaalo oba ekyalo abadde alabika nga socialite ate nga tali kagamba nga kirabika bubi Queen
kati ate omuluvu nga gulabika nnyo ngwe nkugambye nti tufiirwa obutabalika obuse obutabalika 10 nti amawa omwadde njoza mu mwaka kamu bali ababbi abalala bonna basirise tebeemulisa si lwakuba tebamanyiddwa tebeemulisa kugaa nti ayintamugane olwavuga benzi 2 ng'emu mu bambega agenze ku parliament yawe ebintu ebyakyalo yavuga benzi 2 kugemoto tuyinza Rose Stain ekyo adda gyagaza unaye kwemulisa socialite life girabanga omuyimbi naye nga si muyimbi era nga serebu kagamba mundabika bwetyo nze kankuwulire eri bategezaako tumatiza nogundi nga bakozeeko sitoola okubeera nga ekuswaza okuteeka mu badlight bakwetamwe sirowooza nti ntebe ya musomi gyabaddayaga tajagala talina wonna she has no iota talina base because nekyo naye kenyini yakyogera naga nti in fact yawulira nga over achievings talina sophistication eyeyagaliza ntebe eyo and we are still a military state tekigenda kukangamu abalala abadde bayirawo NRM omubiri kati we might end up nga Anita tewali ayirawo NRM bonna abagirimu batembeeyi nkubulya muganda wange munabutambala munnange oli awo erukalu ndabira nnyo aberukalu awo ndabira mwali mu Faruku awo basomesa bange ku Lukalu secondary school awo bandabire abali bitundu ebiranye awo Lugo Boza Mpigi Kibibi Kabasanda Gobe yonna abamwe bali kubanga mutumbudde Lusiba Hamza mundabire koja swago ojimazeemu amaanyi kimu kimazeemu amaanyi waliwo abadde akimpaayiriza olwali kubanga otulaga ekintu okwekyusa kirina kwekyusiza muli munda enkyuka okutandika naye kyala struggle ate mwana oti kyewunyisa struggle zaffe zikolera ddala emirimu egy'amaanyi lwakuba zitera okubeera nga tezidirect bulungi gulaba struggle gye twakola ku sovereignty bill struggle wezitu zeetaaga okubeera nga weeziri ekintu abantu basuuza naye omukubeera nga kitumenya kinene nnyo tetusobola kikuba kigu munda omwo tugenda tukikola ki tugenda tukibongola tubaako ne bye tukisuuza ntubeera nga tutereera kinnumanye ntwale mu kisuuza UCDA kubanga abantu milioni 12 bali mu mwanyi twale mu kiremesa okujjawo UCDA jo nabadde ku yubosawo wabadde balina report gye basoma enkozesa y'ebintu n'obulamu bw'abantu nga bwe butambula mu by'obulimi mu byenfuna ga nti abantu bettanidde nnyo okulima emmwanyi amatooke ne muwogo era eggwanga lyeyongeddeko ebitundu nga bina kinalowooza nti kyabadde kitono bitundu nga bina n'obutundu obugwamu mu kulima emmwanyi bagaa n'ekirala ekyansiseza nti abakazi balinye n'ebitundu ebisoba mu 2 kuba nti kati bebeetisa amaka basajja bagudde ebitundu biringa 2 ku 3 kuba nti kati tebakyato osanga amaka agamu g'omukazi yageefuse naye njagadde tusooke tubeere nga tumaliza ku kino ekyobwa sipiika kino musajja Mawu yagamba nti bamuwa bayina endagaano eyokubeera sipiika emusobozesa okubeera sipiika mukago gwe bakola endagaano yaabwe naye gyebigweredde musajja watu amaziga mangi gaali mu kukaaba naye akaaba si musanyufu omusanze wange akaaba bw'omukyaza mbayinza oga nti si musanyufu nawo musanyufu anti abaye kyeyeebagajja kizitowa alina okubeera nga yeematiza nekyagenda okwetikka yawalampa mwera mannyo kina okukitegeera nti tekinaako kontu ate nno tujjukira mwami Museveni ng'amuswaza eggulu eyo ali sidelined nnyo ennaku zino sisuubira nga yogaye transitional phase ebeera edduka misinde mu kibalo ky'abaana abantu okyalaba mu mawo masoko tuddeyo kali saagala kubeera nga neesimba ku mawo kubanga onsindika mutereni gye saagala tereni ya predictions ebyo bintu byaba Timothy Kalegira na Prophet Mbonye bibeera mu prediction bwezityo nze ogaye nti transitional phase nga enkyuka z'okubeera nga za misinde parts ezitambula ziba nnyingi kati kankubulire nti
Anita Amongo bwagwa obulungi ne Bawa badde akulembera FUFA naye yinza okufuna enkyukakyuka. Enzanya y'emizannyo gy'omupiira mu ggwanga lyonna kati bwolaba omupiira n'abagulyamu n'abaguweereza n'abagukolamu ku bakooki abaprintinga t-shirt African Cup ejja eyinza otandika okufuna enkyukakyuka. Nategera muganda wange ezo bayite enkyukakyuka nzijja nga moving parts nyingi nti kati bwe tumuvinga kano kasigala katya. Kati Anita Amongo wava mu equation muganda nakutegeeze nti ebyakyuse ebiri mu kwetereza bingi. Anita Amongo ayinza okuba nga babadde atuukako in terms of influence nga balina projects zebatambuza nga base yazo Anita ababyenzikiriza abebya bizinesi eri abadde bayagala okuyisaawo tugeze okugoba abantu ku Semayanja nti oyo speaker tumulina eno biro ejja kuyita nga batandika n'okuteekamu ensimbi nti oyo speaker akomawo ebiro ejja kuyita. Kati bonna bali mu kwetereza nakutegeeza muganda nti moving parts nyingi kakati bwe ziba zitambula bwe zityo of course ambasooka ne bakola ki ne baddako emabbali. Omuke yabadde azze emabbali ye mumyuka wa Anita Amongo naye yabadde azze emabbali era nakyogera ne bamukola ki era naye tewanabana garanti nti ayinza okukola ki nti ayinza okubeera nga asigala mu lugundo lunyiri olugenda waggulu. Kwegamba Mao naye awo nti omuliro gukoze ki gumukakkaniddeku kubanga walijjukira abadde olutala abadde gwabadde olona naye avuddewo abadde mu ringi ng'akubagana Anita taliiwo talina opponenti musasi musajja wattu nti pasona ye yonna mu kunoonyebwa sipiika ebadde ono yabadde enkonge ebadde mimetic nti kyennyume kya Anita nti azimbye kampeni okumala ebbanga ali nga kyennyume kya Anita kati kyennyume kivuddewo kati alina okuzimba identity empya. Tubadde nga tukuganya ebirowoozo nti ku Anita Amongo ne Mao ani analabisa parliament ani parliament speaker omulungi parliament gwetaaga kati debate zikyafaanana zityo. Kanjoga nti ko both ne Mao tebalina muteekana mu lubulwe lumu kitegera muganda wange nti kati musasi musajja wattu nti opponent paglist bwogenda mulio kubagana ebikonde engeri gye positioning training gy'oyingiramu ne techniques zo masteringa they beat around the opponent kati opponent mulala namanya musajja wattu ani gwalwana naye might not even be an opponent fact opponent ayinza okwagayina kati nga imuhozi kaine rugaba you see kati olina okubeera nga positioning bulala gwalina omumatiza webali nnyo okutuuliza muganda wange Amon okusinzirawo entebe mu kitoolo tumusaasire nti stogo gyabaddemu yakyuse alina okubeera nga yekola ki naye nga saagala kubeera nga gwe nsimbako essira njagala kukumatiza struggles bwe zifaanana mu kaseera bwe katyo tiwabawo enkyukakyuka waliwo kyengezaako okuggumiza nga ndoza nti kitegeeka bulungi abantu beebuuza nti enkyukakyuka kyegenda maaso oyinza kuba beebuuza Yusufu kyayogerwako nnyo mu kampeyini bakireeta abasinga bannabyafuzi nga baga nti kino ekisanja muyinza okuba mu transition is it what you're talking about enkyukakyuka kinjogerako nti tuyinza okuba nga kino ekisanja gino emyaka 5 kwe tugenda oviira ku Museveni tudde ku mukulembeze omulala within nga si kalulu byakalu biveeko yosaakasa keno ke kaseera wetuviira ku Museveni tudde ku mukulembeze omulala era niyandyagadde buli muntu akyanirize mwana wattu nno nga nzigusana kano Muhoozi Kayini Rugaba will be a better opponent, a weaker opponent than Tata we. Bonna abeepikana oluusi bwesiba ku opponent n'omukuba nga tagenda musabe akuweeyo opponent omulala saizi yo kyogambe ayinza kuba nga si saizi yawe naye ni mwana wattu no Muhoozi saizi yaffe bulungi nti ayinza okubeera omwangu weight yamu kwegamba tuyinza okuba nga abantu basitogulaza abapya nga babadde bagenda mu ringi opponent munene nga part of your victory is conceding defeat. Oyinza okuba gwe toli musomi wange nyinza nawandika concession speech nga kaluka wedde abasomi bange batera okuwungwira nga bafunye ebyempandiisa ebinyuma ne baga nti mba nabisibira omuko emabega emiko ng'ena nze nawandika concession speech nga nzikiza nti wangoddwa
Museveni tetumusobola tetumusobola tetulina magye tetugenda kugula olutalo tetugenda muwangula mukolo kuba yakategeka tetugenda genda mu koti mwangule kuba koti yenanyinizo tetugenda yiwa bantu kukubo kubanga ekyo yatukuba nakitulemesa gwade kiri musemateeka tetugenda musinga nsimbi kubanga ekitavu yakirina ate neggwanga yalitembeeya okyegera muganda wange tetugenda kufuuka mikwano gy'abazungu abayinza okugaa nti tumugobye mukwano gwabwe okutusinga okiraba nze nempandika constitution speech konze bannaye azi mwetuwangaala as far as okujja Museveni mu ntebe atuwangudde ebyo ebirabirwako eby'abantu ababulijjo abalwanyisa gavumenti ne bagiwangula Museveni atukoze eki yategeka akalulu judiciary yiye amagye gage abazungu banne nnyo nfanfe atusinga essente kubanga tewali njowola kati we ne Bank of Uganda okigira muganda wange kati otaba opponent wammwe oyaba abasinga kati omuganda nti wa tweka opponent nga twenkana minzani ngebalance nti create space for opponent omulala ajje nti nga baganda bage biddewo tebyenkanankana muganda wange malusu gafuuka engeregeze tebyenkanankana waliwo akantu kojja saagala kirabira nako nga njagala okanyigiremu unlike abakulembeze abalala bazze bagwa mu mbi za muzeeyi Bakihura Tinyifunza Tumukunde Besigye ono naye wabaddengawo amaloboozi mu regions gye bava ba elders free Gondi. Why aren't we seeing this? Lwaki si kintu kino si kye tulaba ku Anita Among sina bwako ddoboozi liva bukedde ya liva teeso nagambye nti ze hashtag zange ziri ready njata nze ntooka nze nsooka ku free Anita Among okisuubira tebatanakwatibwa in case bwe mukwata tujja kumulwanira eddembe lye tesobola kulwanirira abaedi mutwe ba Kiza Besigye tenakyayogera nti yalwanira abali mu makomera mu butali butuufu nife tetugenda muva tujja mulwanira ne mukomera tujja mukyalira lwaki addembe lye toyinza eddembe lye nga ali ku ssente za musolo zayo noona tebannamuwawaabira naggambye muganda wange tufira obuwumbi obutabalika 10 bw'omuwadde nnyo omwako kamu ababbi bangi baaba eniwe kyanti losi yaabo of course tutanyukira omubbi omu ng'agenze naye clear ekyolaba no si kampeni egoba babbi nti eri systematic itandise omu ku omu baabirabika yaweddemu amaanyi yafunye gwe badde eyagala era kyawedde ababba mabaati baali 27 omu yali mu nkomi waliwo ne baminisita bebaagobako nga balangira nguzi tulina ne baminisita mu ggwanga lino nga bizibiti bya nguzi ebuzungu eyo naye si bakyali baminisita anti bagamba oluna agenda nga buli kaseera tulowooza ku ebyo tetujja kubakwata muganda wange olutalo lw'enguzi si luzibu okulwanyisa enguzi babyabufuzi ebirwanyisa enguzi omukulembeze bw'alisala waali baaliko nti alwanyisa enguzi erigenda Magufuli yakwata Tanzania emyaka 5 n'asooka n'agoba enguzi by'okusubira Tanzania emyaka 5 n'agoba enguzi n'agoba obutabeera nga abantu bakola emirimu gyabwe beta muganda we Magufuli ng'agenda n'agoba Getman baabigera baageresanga nti ng'agenda n'atuuka ku geti nga Getman taliiwo n'agamba oyo nsaba muwandikira ebbaluwa emugoba w'oku geti tagenze ewa nga tatuma yetuukira kati bwagobedde ow'oku geti olwo gwali eri waggulu kati ng'akyusa n'agenda waggulu n'agamba nti yabadde mu ofiisi okumala essaawa mmeka nti abo mugobe mugamba mukulembeze yazza okukyalira nga toliiwo nga toli ku liivu budde bwakukola nga tokola mwana wattu tolanga bulinga ogundi babita bukulembeze wakibwa nakyemalira abantu ne beetereeza munamayi bwe ngenda ku kyemisana kyeggwa ssaawa 8 oba 7 n'okuba nze ku desk kirekawo gap just simply nga baagobibwa ku geeti baagobye omukulu eri waggulu kyoga mawulire gatambula gokka buli omu nadda mulayi mwetereeze bw'anaakyalewo nga toliyo tosula kakati
kakati tusubire Sentereka nakwatibwako kaleko senga nitamungi takomawo speaker inajja ayinza okujja nga kino kimuli mu bwongo nti ekyatuseko tekintukako ajjukire sente ezimu ziri approved ziri mu ssemateeka kakankule olw'enguzi eri mu parliament nga eri mu mateeka lwaki wabukulembeze ba MP motoka ya milioni 3 mu 15 lwaki zibawo nguzi kuba nguyiza kutuuka mu bitundu bikiikirira abamu bavudde mu masomero baana bato bakikola batya baba bakava ku university basobola batya okwesimbawo twagala batuuke mu bitundu mu budde omanyi nti MUP tumusansanyako emyaka 5 ebbilioni 4.5 buli MP buli emyaka 5 abaana ze bavuddemu nazo ze tumusansanyako mu musaala mu medical mu bintu ebyo nga togasseeko bulala nga tugeza atambudde soka lwaki bw'atambula tumuwa $7 genda akola emirimu gye nga nti yonguzi naye eri mu mateeka n'ensimbi amungu z'abadde alye baaba nazo zi approved oza ebitalo bya mpuuga tezaali mateeka ali mateeka kati oga nti MP anajja agenda ga bisoko biveewo nti ebitalo bya commissioner tusooka tubijjewo nedda baaba nti netukolaki njagenda nti jo milioni 3.15 olusanvu lwetuwa bempinga batambudde tubawe meka tubawe 3 ebino byonna kati biwabbi message kijje byowa anya nkubuulire nti okusooka bw'oba focus n'okwanita amongo tewali kyakumuyigirako just nti omulimu gwe gwawedde ekyanjalo kyakola nti yali agadde okulemerako agende mu maaso ng'aweereza ng'ate ababadde akolera buli tebakyayagala mukolera nti kisanja kuggwako naye noba nga siggwe kamala byonna ngeri yakuli waggulu nange ekisanja kyawedde kukola kinnyuka kakati era oba olina okunnyuka lwaki tebaalikira ddala mukyala Kadaga n'akola kubanga mukyala Kadaga mangi bamuteekako mangi era byabufuzi kati tetutera kumanya nti calculation kyezigenda mu maaso munda. The problem for me as an analyst naawe munnamawulire nti abantu abasinga bituwogerako betugezaako okwagala okutegeera abatukulembera mu bye bakola 90% buzitambabira mu kukweka bye bakola. Kyekizibu kya munnamawulire n'amugoberezi nti betugezaako okwetegeeza abakolera ffe obudde bwabwe 9 ku 10 bamala mu kutetenkanya nkwese ntya byenkola. There's no transparency in this country. Tubeera nga twejeegayega nti tetumanyi tutebereza biteberezi ekibula nti ne columnist omunga awandikako nobayita the seer omutebereza oba omulaguzi okitegeera muganda wange nti challenge y'omugoberezi naawe munnamawulire information esinga abantu betugezaako gifunamu bakitwala as their core assignment to hide it. Nti nga natanagenda in an execution kyasooka okulowoozaako kweka n'alyoka akola ke bwe tuwangalira nti kati wombuuza Kadaga internet oyinza kumanya nzigenda bannabyefuzi b'omu Kampala muno bakunyumiza emboozi muganda wange ng'oyinza olowooza babadde mu meeting eyo ogenda okutuula emabbali n'olaba ng'ekigenda mu maaso kirala nogayi oli kyenyumiriza ng'alinga eyabaddeyo oli kyenyumiriza nga tebigatta. Okitegera muganda wange nti twafuuka predictors tulinga abali mu betting naye nga baba information ekubeera transparent. So ebibuuzo byombuuza njagala okwacknowledge nga handicap gye nnina nga naawe ogirina nti betugezaako okutegeera nga bakozi baffe obudde obusinga bamala mu kukweka bye bakola. Kakati tusembeyo kino mutabani we otaliiwo ali Bulaaya mulimu abendigamu muzaala principal mwegana Kyagulanyi naye mu kibiina kya NUP nabo balonze basunsudde agenda okuvuganya kuba speaker Paul Mwil experience agirina naye ekibiina kikya ndowooza gwe mulundi ogwokubiri ogwasooka bali mabega wa mukyala Kadaga ne bakuba akalulu gwe olaba eno materi serious gye bali kiro kye bamaliddeko obudde oba nabo bandibadde bafunayo interest zaabwe baba funa dialogue ku muntu yenna yesimbyewo nga bwe bakikola ku mukyala Kadaga kubayisawo interest kubanga era muwendo okimanyi teguliwo.
simanyi bagenda kuddemu simanyi andi omusingi nakusimira munene obutafaanana so konvuga ontwalemu kaawo utafaanana nga kakkanya nze njala kuddayo gye tutandikira nti NUP ng'evudde mu people power omulimu baakola mulungi era omulimu ogwo tulina kubeera basiimu nti baazuukusa abavubuka babayingiza mu byobufuzi. There was a bit of dullness and fatigue. Twatufunyemu okkowa nti kebbi atuwadde amaanyi naye ayina watuuse otuuka time nobeera nga eri unfu gye yajjanga naye nga tekyali waaliwo obukoowu bo bwenajja n'abukola ki n'apampingamu enajja empya nekizuukuka. Nze mu assessment ya people power nali ndowooza nti mu 2021 lwali lutalo lwa it was a suicide mission nti mu suicide mission either in victory or success ovaawo nti akulembedde olulumba either nga awangudde oba nga tewangudde alina okufa obanga Moses oba olina okufa. Nalowooza nti twalina project okubeera nga tugoba omukulembeze aliko netulemu talina okuvaawo twebula tufuuka ekintu ekirala. Nze ndowooza ekirooto kya people power tekibanga kukusikira FDC kukola ebya FDC bye yali ekola ebyagirema ndowooza mission yali nnene si byagirema just kutuula mu ntebe ya FDC kati ekiriwo nti NUP etudde mu ntebe ya FDC nze ndowooza kiki ekyali ekirooto naye abali awo abatambuza NUP bakinyumirwa balubongoya bakinyumirwa okubeera nti kati batudde mu ntebe ya FDC ye opposition enkulu era balina okubeera performative balina okulabika nga bazannya kwetabamu akazannyo kubunga beetabamu kalulu yali saakasi nga baketabamu so mu kubeera nga saakasi ogiggusa paka gyekoma osindika n'agenda okuvuganya ku ntebe ya bwa sipiika nti nga bwolaba bitambula muganda wange nti BMP 12 bagenzeewa bagenze ne balaga nti kati nzijukira akalu kali akaggwa Asmani Basala yesimbawo ngo yagana nti opposition teyinza kubeera nti field candidate Asmani Basala yesimbawo alakali mukwano gosemju SMG yesimbawo Asmani yagenda kwesimbawo n'SMG ne yesimbawo tebaamuwa opposition bonna bawanita amongo kadag abawanita amongo manyi baliwama tebaamuwa bawanita amongo kwesimona nti bawanita amongo candidate opposition tebakola ki tebaamuwa. Nze ndowooza nti clearly performative nti you tick a box twasimbawo candidate waki kwa speaker twafuna candidate nze ndowooza bwe afuna omukisa okubeera nga nyumamu n'abantu ba opposition they should have a legislative agenda eriyo low hanging fruits esobola okukola ki ng'abawakanya gavumenti esobola okubeera ntukola ki nga tunyakula nti they should have a legislative agenda spelling out ebintu ebiruma abantu nga otula nokola private members bill nogipresentinga manye yinza okukola kiyinza okufuna traction balina okukola not alternative agenda ya mpuuga nze ngamba legislative nti engeri wano mu parliament twenyweze mu nsonga z'okubeera nga tulina knowledge tumanye ebiri mu eggwanga tugezeeko bitambuza kubanga njagala kuba muganda wange nti nabali aba NRM balina ebintu nga just babimanyi ng'eggwanga litambula naye nga they just ignorant about it nga n'eggwanga libitambulirako zikankuwa ekyokulabirako nti wekipresentinga ku floor ya parliament ofuna traction ku side zombi of course nza ofuna okulwanyisibwa naye kikwata muno mu ggwanga lyaffe tulina abantu nga musawo mu ddwaliro lya gavumenti ng'ate n'eddwaliro erye eyo clear cut of conflict of interest talina motivation yonna kukolera kumakinga sure nti eddwaliro lya gavumenti ikola bulungi alina sikangaza mu kike alina sikanga akola ki kati oleeta etteeka nga ligobe nga likijjawo either okolera gavumenti oba ogenda private because mawanga agalimu abantu nga bafumiitiriza private evuganya public
nti private n'okubeera nga ekola nnyo okulaba ng'eremesa ng'esinga public. Kati gwe ng'ojja otandika nga akola mu public ate yeevuganya mu private, abeera incentivized okubeera ng'akola ki ng'asika akola ki era gwe omanyi nti oyinza otuuka emulago physician nagga nti tugenda osinkana ewange ano mbawo olunaku lumu naye ennaku nnyingi mbeerawo oba nsanga ku pharmacy ku ddwaliro lina liri erya bulijjo oba okuwandiikira gamba liri ogenda oligule wali kati eteeka oyinza okukola ki kulireta eteeka liyinza obutafuna naye litegeerekeka nti they should sit down and have a legislative program nti genda lekera okugira nti batuule bafuna legislative program bagende nti bino tubitambuze tusobola obiisa nti oluusi babeera stampeding nga baba stampeding nga bayisaako UCDA mubeera nga temuli prepared baba stampeding nga bayisaako UCDA nti bano legislative agenda ne basookayo ne batambuza ekirooto kya UCDA wadde omukulu gakinamu interest nene ne mukirwanyisa kati nkolaga nti babadde n'omulamwa nti eri ekyo sobola nga babaako ebyagatta nti ne sayidi eri nga gwe bwolaba nti nze nina etteeka linjagala tuzuukuse ebintu byaffe ng'eggwanga. Lwaki tubeera ne banka ey'eggwanga nga naye abakozi ba gavumenti basasulwa mu banka eyo anyani kyempe gavumenti yewola ssente mu mabanka musindika etteeka nti buli mukozi wa gavumenti agulewo akawunti mu paalo asasulwe ng'ayitawa ne banka y'ensi ebeere ng'eri profitable nti mufo ky'okubinika abantu emisolo musogenda mujja ku magoba banka yakoze eki yekola kuba banka zikola amagoba go ag'ejjenjeero manyi oli myezi mukaaga twakoze bilioni 3 myezi mukaaga after tax by the way okitegeera nga kali ako kakilini bilioni ebyo tosoma ripooti zitangira buli kiseera yosente mugambe mwise etteeka nti buli mukozi wa gavumenti agenda ajja sente ze mu banka ya gavumenti mujjajiwa ebiringa etandika okukola ki mwise etteeka ntulina telekomu ya gavumenti buli ofiisi ya gavumenti London bere ya UTL okitegera muganda wange mujja kuyiwa sente muki mu UTL anti kati ne bayinvesta nabo tuba tubalwanyisiza ati abaye nedda ensi zikulamu ozeetegeeza bweso zitambula baba ensi ziba n'ebyazo nga bibikola biba protected kujja nsaba tusibula abainvesta bavuganye nange ssekinnoomu nze mbeere nga nina eddembe nsobola okugula UTL nsobola okugula MTN beyate nze nina eddembe tonyingira naye ebya gavumenti kugamba eri ensonga musobola okucraftinga legislative agenda nga mugifunamu nga n'abali bannammwe ebasika lwaki tekikola kubanga tekina gwe kikosa kibula ngaye nti struggles no nga muwangalya mu kintu ekizibu okulwanyisanga abakulembera musobola okukavinga struggles eziro hanging ne muzinyweza ne muzitambulirako eryamuteeka manyo nga gweoyinza okikiza nti osaba minisita akulira amasomero ga gavumenti ate alina amasomero agage bitu birabye kudiru ki nti ono omusirikale wa gavumenti ali mu UPDF ate yakulira alina private security investment kudiru ki anti tulina liberalization anti kati kankubulire kati yonna gye liberalizing nga balina amateeka gakusiba nti go salawo gayinza lafaati njagala kubeera investor mu private security tetwagala olwena akakwata na gavumenti kubanga ojja kubba ebya gavumenti ebikole ki sina kintu ojja kubeera incentivized kubeera bwonaabeera nga gweokola bulungi ng'owa gavumenti ate anenayagala private ekya muganda wange ntukagamba akolera gavumenti n'okubeera nga akolera gavumenti gwe tumanyi tuli ebintu ebikisiru mu ggwanga lino nti omuntu abeera ne pharmacy ku kiriniki ye kudiru ki n'abatalina endodo jaga nti bazirina osobola obalaguza ku ddagala kudiru kojja ate awo kakati ndoza wiiki ejja nja kunoonyako ate tujje twogere ku biki ebirina okukola okutereezebwa eggwanga kubanga
Uina abantu wontu tatenda bakulu nnyo saba osibule bawuliza tugende. Bannaye nyenze kukubeeranga mutuwuliriza abeegasse ku mukulu gwa Arafat gwa TikTok nammwe tuyanze okubeera nga mutuwuliriza